Pastor Jengo namuwola sente zange ndoza abasinga bakimanyi codes yali ebaddeko mu mawulire namuwola ku sente zange n'alema okunsasula then we nagendako mu mawulire last time kale yagezako n'ansasula alhamdulillah yagezako n'ansasula cause last year was bintu nabiteekako mu mutimbagano mawulire n'ansasulako zaali 3 n'ansasulako eziwera kati zisigadde 18 kitundu. But right now nengezako nemunoonya nga talabika yeebuzaabuza bw'atyo ng'aganye kunsasula kusalawo ngende mu kooti ate nange sente zange nzeetaaga olw'ensonga nina abaana bakulabirira. I have family that I have to take care of. Tuba twamuyise tugezeyo kwogera ng'abantu tutegeezaganye ng'abantu wona appearinga tusobe kulaba how is going to be paying me ate this time tagenda kunsasulira wabweru njagala nsasule mu mateeka abere nga sente azeetanga mu kooti gy'ansasulira. Si bino byanaddamu ate yeebuzeebuze. Ngeri ebintu nabiteeka mu mateeka saayagala kuddamu mukubira ku ssimu. Cause it knows wadde zikolagana n'ebbaluwa. Baluwa baamusindikira mu court actually on 25th we baamusindikira baluwa appearing mu court. Kye yakola on 26th alina lawyer gwe yagamba lawyer we. So lawyer we yankubira ssimu omukyala yali mukyala. Yankubira ssimu n'angamba onatusonyiwa titwasobodde kubaawo naye mbubadde bampita nze ngende mu ofisi yaabwe mbu tuwandike agreement how is going now to pay me the rest balance which has remained. Mu ofisi ya Jengo. Simanyi oba abadde ategeeza mu ofisi ya Jengo oba ofisi ye lawyer we. I don't understand. Nze ne mbagamba ebintu ngeri embitadde mu kooti ate you are not coming in court, you are calling me. Nze mbaate nzijjeeyo mbu gye muli ate mpandikireyo olwo we muddamu ku defaulting. Nange ndi mulekwa ate nze ndi mulekwa both sides. Nze bazadde bange bafa nga ni 3 years. Sina mama sina tata. Yes, so siraba lwaki musonyiwa. And I have kids to take care of. Yeah. Singa anaavaayo naye mu kamera. Tewali buzibu nakyo kiba kirungi. One last time yavaayo n'agamba agenda kunsasula. Yes, yavaayo ku Spark TV n'agamba agenda kunsasula ate well and good alhamdulillah yagezaako n'ansasula. Please webaddamu kusindikira bbaluwa. Please appearinga mu court. Appear mu court please. Pastor Jengo gawe nkwadde kitiibwa. Olw'ensonga if you don't appear in court I'll have nothing to do. Ojja kuvaayo ate omblaming oba endiga zo zimblaming nga bakutute muki mukomera. Yes nga bamuwadde warrant go on the arrest. Ate omanyi bya warrant arrest bamukwata mukosi ne bamusiba which is not good. Sandiyagadde bamusibe cause nange njukira ebirungi bye yankolera.